Pulezidenti wa America Barack Hussein Obama atuuse ku bugenyi bw'ennaku esatu e Cuba. Obama ye Pulezidenti wa America asusse okukyalira eggwanga eryo mu myaka 49 egiyise olw'obutakkaanya obuze bubaawo. Ku bugenyi buno alekeddwako omukyala Michelle Obama, bawala baabwe okuli Maria ne Shasha. Asoose kuggulawo ekitebe kya America Havana mu Cuba era ng'ategeeza ng'obugenyi buno bwe buli obw'ekyafaayo. For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial deals, to build new ties between our two peoples. And for me to lay out my vision for a future that's brighter than our past. Okukyala kw'obwomu e Cuba kugendereddwamu okuzza enkolagana wakati w'amawanga gombi America ne Cuba mu kwogerakira abakozi ku kitebe kya America agambye nti kya muwendo nnyo okubeera mu ggwanga eryo. For the first time in more than half a century, as Jeff just noted, the American flag flies over a reopened U.S. embassy. And having a U.S. embassy here means that we're able to more effectively advance our interests and our values and understand the Cuban people and their concerns. I want to thank the outstanding leadership team that's here. Agaseeko nti yali Pulezidenti wa America mu 2008 Calvin College kyamutwala ennaku 3 okutuuka e Cuba naye ennyonyi ya Air Force One ekwesiza essaawa 3 zokka okutuukayo. Back in 1928, President Coolidge came on a battleship. It took him 3 days to get here. It only took me 3 hours. Obama yasose kulambula ekibuga ekikadde kya Havana ng'ali ne famire wakati mu kiti ky'enkuba mwe yategeeza nti Cuba gamu ku mawanga agakyali amunyeevu mu butonde bw'ensi. Obama era wakusinkana Pulezidenti wa Cuba Raul Castro ngono muto wa Fidel Castro yafugako eggwanga eryo. Kyokka nga tannatuukayo waliyo ekibya ky'abantu abasomi 50 abakwatiddwa nga bawakanya okukyala kwa Obama mu ggwanga eryo.